minutes eziraga nga tutudde nga committee nga tukola report. Tewabaddewo okukola report. Ekisooka ekyali ekizibu ennyo kwe kuddira omulimu ogw'ennaku 45 ne batugamba tugukole mu nnaku 3. Nga committee twakkiriziganya nti bwe tunaaba tugenda okuwa report, tugenda kuwa report ya kitundu. Tugambe speaker tuwatuwe ennaku ntono tusaba mutwongere ki obudde ennaku. Ekyokubiri okugaana okuyita abantu abali bateekeddwa okuyitibwa okujja mu kakiiko nga kwe kuli n'omukulembeze w'amagye ojjukira motion generator. Ekyokusatu kwe kugaana abantu ababadde baagala okujja ng'ebibiina by'obufuzi, ebibiina by'eddiini, ebibiina by'obwannakyewa bangi nnyo ababadde baagala okujja. Ebyo nga mubyogerako ku kakiiko akaawamu. Yes. Ekirala bwe twagenze twabadde tulina okusooka okutunuulira etteeka lino terimenya ebiragiro ebiri mu katundu mu kawaayiro namba 92 akasemateeka akagamba nti palamenti tesobola kutuula kukola tteeka kumenyawo nsala ya kkooti. Ekyo twalibadde tukifunako opinion. Ekyokusatu buli omu ku ffe bamuwadde omusango guno. Eno ye judgment y'omusango eraga kkooti yasala etya. Era abakugu batutuuzizza ne batuyisa mu nsala eno ffenna mu kukkiriziganya nga ne bakkawaali ne kajenjewe ne tukkiriziganya nti bye twabadde tukola byabadde bikontana n'okusalawo kw'abalamuzi. Abalamuzi baatulabulira ddala ku bye tutateekeddwa kukola. Kati kankulage nga wano bagamba where an offence attracts this penalty, a court martial should have no jurisdiction to try it due to the fact that no right of appeal to the Supreme Court is provided for by the UPDF Act. Nti omusango gwonna nga guliko ekibonerezo kyakufa kyakutibwa. Ogwo court martial tesaana gukwatangako kubanga ssemateeka wa Uganda agamba nti kooti eri emu esobola okukakasa ekibonerezo ky'okufa ye Supreme Court ng'ate tewaliiwo kkubo likujja mu court martial kukuyingiza Supreme Court. Ekirala mu musango guno baatugamba nti emisango kooti gy'amagye gyeteekwa okuwulira gyegyo gyokka ng'ebibonerezo byayo demotion nti gwe tukuggyeko ranka dismissal from the army tukugobye magye. Ekirala waliwo awo ebibonerezo bwebityo bye bayita service punishments ku service offences nti bano balina kuwulira misango gya service offences. Mu tteeka muno baataddemu ne bagamba nti omuntu ne bw'ataabenga w'amagye naye n'ayitako n'ab'amagye nga bali ku mirimu gyabwe emitongole ku ssaawa eyo ajja fuukirangawo ow'amagye ali ku ddaala lya private. Katugambe oli weero si wano kyannamukaaga ab'amagye bazzeeyo okwera akatale ng'enkya lunaku lw'amagye n'otambula nabo kati awo ofuukiddewo w'amagye private era bw'okola omusango gwonna ogenda mu court martial. Bwe bamala okugenda nzirayo n'enfuuka civilian. Bwe bamala okugenda nzirayo n'enfuuka civilian. Ndowooza kaakati oba bw'oba okola mu magye waliyo abantu eyo abakola eyo mu magye naye nga bakola mirimu gyabwe nti bannange nti gundi oyo nti asaawa wali mu magye nti gundi oyo nti ye dokita mu ddwaliro ly'amagye naye nga ye si musirikale. Gundi oyo musomesa mu ssomero ly'amagye nti gundi oyo dereva. Kati bo bagambye nti awo gwe kasita obeekukuutirizaako n'obeetikkirako emigugu. Katugambe ne bapangisa emmotoka yo etwala ab'amagye ebuyikwe ku mikolo gya gavumenti. Gwe dereva kasita otandika ogivuga bw'oti bappa ng'ofuuse w'amagye ali ku ddala lya private era buli kokola konna awo otwalibwa mu court martial. Mugundi kati twababuuzizza nti mujja kwegobako abantu aba bulijjo okukolagana nabo. Madam Teacher, mu alipoota yammwe ey'abatono mwataddemu biki? Mu lipoota eno twataddemu ensonga ezo zonna z'owulira ngezaako okuviira ddala ku tteeka omutima mwe lyajjira nga limenya ssemateeka ate ne tuddayo ne tubalaga ensala y'omusango eyali eraga okubawo kwa court martial bwe kumenya ssemateeka ne tutuuka ne ku bino ebikusike obwedda byenkubuulirirako. Lwaki mwafulumye nga mpuuga tanagisoma? Ate empuuga ebyempuuga bize bitya? Si yasomya minority report nti yabaddewo okugisoma nedda ebyo bindooza bya social media. Let me tell you, saagala atonzize namu ebyo. Ffe twagenda ku Lwokutaano e Munyonyo. Kankubuulire basooka tugamba nti tugende mu wooteri y'e Masaka
kulwe Masaka twatuukayo ne batugamba nti mugende mu Entebbe tutuuka Entebbe ne batugamba nedde Entebbe muveeyo mudde Munyonyo naye bwe twagenda ku Lwokutaano tubeerayo ku Lwomukaaga tubeerayo ku Sande olunaku lwaleero ku makya kuba leero lwakubiri Oweekitiibwa Mpuuga lwe mulabyeko e Munyonyo ate lukwakwayo kati yakoleddewa lipoota tannatuulako naffe mu miitingi n'emu mwagala bino bintu bitabiikiriza nammwe mulimba lipoota eyo eba kusomwa ndowooza tubadde tujja kulonda Oweekitiibwa Sseggona tuba kugisoma kubanga mu kugikola yatukulembeddemu ennaku zino zonna era oyo omusajja yasuze teyeebase owulidde ne kati goddira otya omuntu atannajjako mu meeting wadde memba w'akakiiko kano ne teyabaddeko mu meeting zaffe mwandibaddemu ne muwuliriza byagenda okusoma ani nkugambye nti lipoota eno eba kusomwa bwetaalisomeddwa Sseggona oba oliawo mpozi yalisomeddwa Basaalirwa lwaki betubadde nabo mu kugikola omuntu gw'oyogera nako erinnya lye tannabe wadde memba w'akakiiko kano naye omu ku batazze mu nkiiko tabeerangako mu nkiiko zaffe obadde oziraba wano ne ze tutuuzizza e Kampala gwe bifaananyi omulabamu ne kakati ebyo ebintu ebimu abantu baagala kuleeta buleesi linnya eryo buli lunaku kulyongera era nze neewuunyiza bwe namulabyeko awantu nga gama bannange ffe tumaze okukola minority report yaffe era bano tugenda bakwatamu ne ŋŋamba ndowooza ayogedde nga ffe ab'oppositioni nga bw'onoogamba nga Ssennyonyi bwe yayogedde tubadde ffe tumaze okukola minority report yaffe ne siggamba mbu yabaddeyo ku baagikoze yabadde ayogera nga gyendali noga nti ffe ab'emukono kati ga bwe naagamba nti ffe ab'ekyaggwe ku luno omupiira gw'amasaza tuguwangula tekitegeeza nti ndi omu ku bali mu kisaawe Honorable Mpuuga teyalimu mu kakiiko nga bino byonna bigenda mu maaso ne kuwandika lipoota teyabaddewo gwe wamulabyeyo gwe wamulabayo nkugambye namulabyeko oba ajja akawungeezi oba leero ku makya seekakasa bulungi e Munyonyo naye asobola okuba atuwadde omukono kuba omanyi mu paalamenti osobola okuteeka omukono ku kiwandiiko n'ogamba nti nampoza sizzaako ne Sseggona sizzaako abo mbeesiga nange njiyeeku so muleke kulimba ebiragiro bino byabadde very clear byabadde bwe biti kanjogere ku byama yogera ku byama kati tuyitiridde ab'opposition okubeera predictable nga buli kye tunaakola tukyogera balindi basula nga bakimanyi ekigendererwa kyaffe kyabadde kyakufuluma paalamenti tuleke abantu bano beeyonoone bokka naye ne tugamba nti bwe tugamba nti temujja Namboze n'asigala e Mukono Mpuuga n'asigala e Masaka Sseggona n'asigala e Busiro gundi n'asigala e Gindi tekijja kuvaayo bulungi ekifaananyi tekijja kuvaayo ate bwe tukyogera eggulo limu mu bufenca tetujja kujja basula bantu bategedde basula bakola balyoke batandike okuyita mu b'omwoyo omutono babagambe mbu wamma ggwe jangu okiwulidde ne tugamba omujaasi omutendeke tayogera kkuba omwana ayita kuba kugoba yakuwa amagezi nti ab'emmanga nkola ki nzija kaakano Oweekitiibwa tumala omubriefinga ffe ababaddeyo eri tugamba nti tetujja kubeera paati ya kino naffe abali eri tujja kuwandiika lipoota bannansi mu briefing ani eno y'abannansi oyina kugamba nti Oweekitiibwa tumubriefing Oweekitiibwa Lop leader of opposition tumubriefinga tumugamba eno kiri bwe kiti ne bwe kiti bannaffe batulesewo bagenze mu state house ate baabano batwepena tuwandiikeyo report eyammwe abaliyo 13 tufunyeeko abaenaalemu aba abatusemba eyo y'abannansi era nkubuulira gwe ate kati Oweekitiibwa jagamba mbyogedde naye eno report eno gyolaba tugitwala mu bantu gyoyita minority report etuganya okutuulamu tugitwala mu bantu nga tutandikira mu constituency zaffe ojja kunsonyiwa mukulu Ssennyonyi kakati kuba musajja ono Kayongo gwo njogeza ebimu tetuli supposed kwogera lutalo lwaffe engeri gye lugenda kukola ki kutambula nekyegamba bwe kiti tuwandiike ripooti eyo y'abannansi okutegeera ensonga bwe twalabye etteeka lino ekyo kimu ekyokubiri tugambe nti tujja kujja era n'okujja tukole ki
tujje tubuulire nga tukozesa loopu tubuulire mukyala Anite biki bye tulabye ebikyamu kigende ku likodi olw'okuba nti nno ffenna tujja kubaamu mu house tufulume wamu tulyoke twogere eri abaki ab'amawulire nga tumaze n'okukola meeting ey'okubiri naye mulujjudde nti bano tubagambye nti enkya tuli nammwe era bugenza okukeera ku makya nga tuli butoola naki okuggyako ffe ababadde baasuze eri emunyonyo ng'era ffe emunyonyo tusigaddeyo olwo tuwandiika lipoota eno olw'abannaffe tugamba nti ffe tetukyazze kukola lipoota ffe twamaliriza dda nammwe muwandiike eyammwe tuwandiika ffe tubadde 11 ne twegattako ab'NRM 2 abaagambye nti bannange ekimala naffe katudde ku ludda lwaki opposition ne tuleeta lipooti yaffe eyo era lipoota eyo ejja tuuka mu kooti 2 ekkooti ey'amateeka gye tugenda okuyingiramu ne bannaffe abalala bekikwatako ne kooti ey'abantu betukiikirira kubanze kinkakatako okuddayo okunnyonnyola abantu b'emukono biki ebyayise wano okubanyonnyola biki ebyanfulumiza netu n'okubabuulira bino bye babayisizaako babitandiko bikola ki okubimanya si kulwanga abantu b'emukono batandika obbasiba mu kkooti z'amagye mu ngeri gye batamanyi kati kinkakatako ogenda obbannyonnyola bino so awo we twatambudde awatali kwesalamu bino ebintu mukulu Ssenyonyi bw'aba ayita tayitako ffe b'NUP era singa obaddewo nga tuyimba ennyimba tuyimbye olwa Uganda ne tuyimba olw'NUP ne tuyimba PPF oba PPF olw'abalwanyi bannaffe abaki abalala okulaga nti kino ekintu si kya NUP yokka tuyimiridde bwe tuti ababaka 337 aba NRM be bayisizza bino wamu ne banywanyi baabwe bannakigwanyizi kuba NRM erina ababaka 377 okwo kwogatta ab'amagye 10 bo bagamba nti balina ludda naye NRM ffe tuli mu parliament mulimu ba independence 87 mulimu abe NUP 57 mulimu abe FDC 31 ne mubaamu aba UPC 11 aba DP 9 owa PPP omu n'owa JEM ffe tulowooza nti abantu 57 n'31 ne 11 n'omwenda n'omu bonna baali badde wamu naye munnange ng'obwekitiibwa Ssenyonyi bw'annyonnyodde abantu be baki tulina bannakigwanyizi balwanga Jime abali ab'NUP ne kati ne bagamba nti bafuuka ba NRM ate tuli mwaka gwa kusala ddiiro tetujja bakuba miggo waliwo n'owa UPC ono munaffe Oduulu tubadde tutambula naye tumugambye nti Oduulu ffe lipoota eyo tetugisomera wano ye n'agamba nze ngenda ku likodi n'asigalayo tumukuba emiggo era mulabye twawadde loopo obuyinza nti gwe tukulembedde kasita olaba nga tutuuse ku kinnya ng'otugamba tufulume tetukigwamu kozesa judgment yo si gwe gusoose ne bwe nali mu palamenti nga tuli kugundi togikwatako twagambanga mukyala Winnie Kiza tugenda kuyingira palamenti tuusa gwe wonootugambira nti musituke tukoleki tufulume waliwo akantu kyemusazeewo olunaku olwaleero nti mugenda mu kooti era ne mugamba nga tuli ne bannaffe abalala awo wenjagala si palamenti yokka maybe ffe tujja nakuba bajulizi nnyo mu musango ogwo kati nganze nteekwa okuba omujulizi ku bye nalabye emunyonyo awo wenjagala wennyini tetunnakola ku lipoota awo wenjagala wennyini Madam Teacher lwaki mwengammwe temwetengereddeyo nga bali ku ddonoganya gavumenti ne mutwalayo omusango gwammwe mu kooti mu kifo ky'okulipira ku baana balala oba nabavaamu ku nkomerero guno omusango si gwa ludda luvuganya gavumenti guno omusango gw'Abannayuganda ate guno omusango si gwa babaka ba paalamenti ffe aboogedde nti tujja kukola ne bannaffe tubadde tugamba ffe ababaka ba paalamenti tujja kukola n'ebibiina byaffe civil societies ne Bannayuganda bonna abanaayagala omusango guno bw'ogufuula ogw'NUP nti gwa babaka ba paalamenti obeera onafuye ate bw'oga nti babaka ba paalamenti ffekka tugende ffeka omuntu agamba lwaki mulina platform eyammwe lwaki temwalwanira ku eyo so musango guno okusinga kwa byonna ffe tulinga abajulizi njagala atuwuliriza amanye nti ne bw'oba gwe muntu ssekinnoomu ali eyo osobola owaaba omusango guno omusango gwa Bannayuganda si gwaffe ffekka kyetuva tetwagala genda mu kooti ffekka bwe munagenda mu kooti musuubira wayinza okubawo ekikyukamu twagala tuwulire kooti ng'egamba nti bino bye yasala yali esaaga
fubanga ffe tugenda gigamba kimu nti bye wasala Tebabiteeka mu nkola. kati ye owinyi dola agambe luli nali nsaaga kakati Museveni ye mutuufu awo koti si kyaffe akapiira kali mu maaso ga kooti ogibuuza nti kooti bwe wayogera bino wali osaaga kyetumanyi nti kooti y'amateeka ejja agamba nti nali sisaaga kanzije tandikirawo Madam Teacher.